Kastonda botegera butegezi nti nate mbanyingiddewo n'amawulire oba n'olugambo olutambula ku mutimbagano ateera olugambo olutalinda. Pastor Lozias Bugingo katutandike naye. Pastor Lozias Bugingo avuddeyo n'abeera ng'ate alangira abasumba b'abalokole. Agambye nti abasumba b'abalokole mu kiseera kino ba mu period eno mwategeredde nti abasinga munnange tebamwagala era wategeredde nti abasinga okuba nti no munnange ono yakubibwa amasasi n'alumbibwa n'okulumbibwa nti bangi baali basanyufu okusinziira ate ku Pastor Lozias Bugingo. Agambye nti muno munnange aba kuva mu bulamu bw'ensi eno abasumba bangi abandi badde ng'ate basanyuka. Katukuwa akatambi kano. Ereri y'abatuyita bannabbi b'obulimba ne kitanuma munaakamu ne sikiwana budde. Kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo. Kalina omutima mubi. Bannange. Buli omutima ne baguteeka mu bbucca teryagugula. Kafu. Ne bw'okasanga n'okubuuza ne wali omuntu omu omulungi era ng'akola bituufu mu Uganda muno tekamulina. Ko ke katuufu naye ke kabbi ke katasasula bakozi kafu tekakyatwonoonera budde era tekakikiriza nti Katonda yakagoba. Katonda tasobola kuzizika kanisa mu mbirizi ng'okyali w'amaanyi. Katonda yakagoba ngedda bweriba era kabeera kalinda bulinzi kiki ekinaatubaako kalandukira okwo kafu nako kennyini kemanyi kafu ate tekalina magezi. Nze we namanyira nti tekalina magezi kakyaza pulezidenti w'eggwanga oba kakikola katya pulezidenti okukyala ne kamulaga nti kalina intelligence esinga eyiye ne kamugamba ssebo mu Uganda yonna amakanisa gajjudde emirambo oli omusajja bamuyita Saabalwanyi gwe n'omanyi ekkanisa gye baziikamu abantu nga yetamanyi. We namanyira nti tekalina magezi okuva ku lunakkiriza katooletoole okuva ku olwo nakkiriza katooletoole. Era ow'ekitiibwa pulezidenti gaba omumanyi nti magezi meereere bwe yasituka yakola komenti ntono nnyo n'akagamba ne tulaba nga wettise ebintu bingi nga sigooteeko byetikka keetisse emizimu. Tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba. Tetwegulumiza, tetwepanka, tetutunda ssaala, tetulina kibi kye tukola. N'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga. Era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka. Bwamala ne bweyoleka. Nakalabanga katudde n'emunywanyi waako n'endowooza kagenda muwasa. Naye abakazi bandibaddemu amagezi basobola okukusigula ne bakuwa ne ssente ne bakusuuza amaka agaabwe ne gabeerawo gwe n'obeera mu nsi nga tolina kitiibwa. Nali manyi kamuwasizza kiwedde. Wa sitaani bw'ati akufiiriza eggulu nga taligendamu. Kiŋambira akuliraanye. Sitaani bw'atyo akufiiriza eggulu n'akuwaamu ebyoya by'enswa. Sitaani yafiirwa ekifo mu ggulu. Tayagala muntu agenda mu ggulu. Ndowooza ako nako tukateeka ebbali. Tukyali wa Pastor Lozias Bugingo munnange wadde nga abasumba b'abalokole abalangidde oba munnange abatabukidde ate avuddeyo n'abeera ng'asiima Pastor Bugembe. Amusiimidde ki? Mbu munnange Pastor Bugembe n'essala gye twakuwa wano ng'amusabira munnange ate Pastor yamutuuseeko. Ono n'agambye nti nno munnange yeebazizza nnyo Pastor Bugembe olw'okuba nti nno ayimiridde naye mu kiseera kino n'atamujajinga, n'atamukomerera, n'atamusalira musango. Katukuwa akatambi kano. Anga bulijjo tubonaabona ne tugenda ndowooza abasumba abamu ndowooza tebafaayo bufyo
Bansobanga batya okwogera. Nga batya okwogera bane nga kitalo nga kibi babakubya amasasi nga kibi. Nga tulowooza nti abasumba kibakalu oba batya kugamba mu kutya abantu awo nga tukireka awo. Naye bwe twasabye essaala omusumba ategeera n'atategeera Nambe ennene mu Kampala n'abalala ne batulaga nti baali ku ludda olwagala tufe. Era bo bakakasizza ababi nti bagenda basabira ekisaala ebabeezaawo. Banyumirwa nga tubonaabona. Wabula omusumba ogwo omusumba Wilson Mugembe tumukubireko mu ngalo n'ekkanisa yaabwe eya Worship House. No wonder mwana wa mulembe guno yakyusa erinnya lya church. Eddy ekkanisa eyo teyayitibwanga Worship House, yayitibwanga Light the World Church. Naye nga House of Prayer ekutte akati mu kibuga n'agaana naye guno omulembe gwandibanga gutambula na house. Nina evidence nti batusabidde era ye yajjayo ne records n'alaga nti bannange mutundire ekkanisa eno engeri gye yawuliza abantu enjiri abataali batayagalira ddala njiri nga bakoowa bamanyi buli musumba wa mu kibuga mubbi. Abantu ne bawuliriza enjiri ya House of Prayer, abantu ne balokoka ne babeerawo ne batuula mu kibangirizi okubatiza Bugembe. Ayina records eziraga nti twabatiza era nga bwe tuzirina bwazirina babatiza 456 n'ababuuza naye mmwe ekyo mulowooza sitaani kimusanyusa? Tekimusanyusa. Najjayo ekigambo nga kiri bibiriko nnyo. No wanda yali yatandika Light the World. Najjayo etabaaza n'aga nti waliwo etabaaza nga tunazikuuma bukuumi omuyaga guleme kuzizikiza. Nga tukyaliwa Pastor Rosias Bujinga avuddeyo munange nalyoka gamba temuzannyisa ssaala ze kubanga essaala ze zikola. Ono n'abajjukiza nalyoka gamba nti no munange kati Bishop Ntagali ali luddawa. Mu Bishop Ntagali yagenda n'amulumba Pastor Rosias Bujinga yavaayo n'ayogera ku bya Bayibuli okuba nti no waliwo ebitabo ebimu ebimisinga mu Bayibuli nti Bishop Ntagali n'alyoka avaayo n'abeera ng'amulumba. Mbwera we yali katuuti n'amugamba Ntagali tagalire Bino nno si byaffe nga ba News Pack Channel. Pastor Rosias Bujinga yabyogedde. Nalyoka gamba kati munnange Bishop Ntagali ali luddawa mbu yatagalira mu bisambi by'abakazi. Katukuwa katambi kano. Siryerabira nti nali ntandika bwenti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli. Abantu se bajjeemu ne ze bakutuddeko. Omusajja yali Archbishop wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako. Nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba. Nababuuza bannange bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza? Muyinayo abantu mu famire nga Bayibuli zaabwe zaabuze? Akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe. Tosobola tulumba Mukama n'akuleka. Ekyo tebakulima nti waliwo agenda okusabira. Wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okuggyako ng'olokose bulokosi. Gyali myezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi. Nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa. Bamanyi okubika ekibi ne bw'abakuba emigo ekibi tebakijaayo. Naye baddira gwe bayita Archbishop ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe wuuyo omwenzi wammwe. Nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa erirye adda ku yaffe. Wegendereze bena byenjogera ziba facts. Era wano wenayogerera nga atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira.
kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu and we are mandated. Revelation in chapter 22 verses 18 to 19, nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo naye nsobola okukwatira Bayibuli negati kino tekiriimu saaliwo nga bakisaamu naye nsomyeko waakiri neefubako nenwana nensoma Bayibuli eno. Ati oba kiki ekyamunaawula baamunaaba tebakulima nti baleverani ne bakabona abalala eyo babishopu mu kyalo ky'Uganda tebalina bibi balina ebibi eyatuvuma yekka gwe baakasukira ensi nabo tebamanyi kyabawendula kyemanyi ndowooza ne bakibishopu beewunya ne bagamba naye nga tusirikidde bingi ono twamukasuse ate nga tebalina babamugjayo. Kiriza tubeere nga tetubuuzaako ku mikwano gyaffe bano abapya abaakatwegattako. Tusookedde wa Nyakalungi Doreen webale kuba nti nate ekwoli, Nisima Philip webale kuba nti nno kwoli, Shadia webale kuba nti nno mukwano naawe ekwoli. Ate twagala okuba nti nno tubuuzaako ku Doreen na bossa naawe tukubuuzizaako. Twagala okubuuzaako ku Shania Pretty webale kuba nti nate naawe kwoli, Kagude Charis webale kuba nti nate kwoli, Mr. Sesanga Jonathan naawe ate twagala okubeera nga tukubuuzaako. Bw'obanga oli mulabi waffe omupya gwe munnange oteeka buteesi mu comment section yawo tujja kubeera nga tukubuuzaako mu video zaffe ezinadda. Subscribinga, likinga, tereka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala munnange twagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya Alien Skin ne munne we bagenda okuba nti nate baleetebwa mu kooti okubasomera emisango gy'okulumba abasawo ku ddwaliro ly'Ensambya. Ate era olunaku olw'enkya ne Haji Ali munnange wakomezebwawo mu kooti ababeere nga ate munnange basaba abeere nga yeeyimirirwa. Okitegeera nno mukwano kaakati gw'oyagala tusinge kuwa mawulire wa Gona twagala ogakuwa naye gwolowooza essira tusinge kuliteekawa wa Alien Skin oba wa Haji Ali? Kandabe kati katulabe teekawo mu comment section. Naye nga emisango egyo ebiri olunaku olw'enkya gigenda kubeera nga ate gibeerawo. Ogwa Haji Ali munnange nga HAJAT amulumiriza okuba nti no yamukwatira omwana we ayitibwa Nisha, ate nga ne Alien Skin naye agenda kubeera nga aleetebwa okuva eruzira abeere nga ate naye bamusomera emisango gy'okulumba eddwaliro erya Nsambya. Mbwe biteno webiri subscribinga, likinga, tereka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala getukuleetedde full figure munnange avuddeyo ku nsonga z'abannakibiina kya NUP munnange abaateereddwa. Ono nno avuddeyo n'alyoka agamba nti abaana bano be baamwegayirira abeere nti nate abayamba naye we yabayamba mbw abamu ate tebasiimye. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Ne banneegayirira nnyo n'Olivia oyo ngamba munnange twakola era Olivia alina essanya era babakwata n'essanya bakola ebikolobero byabwe ne mugamba gwebakwata batera ngamba sanya nalina essanya twali tugenda ku petrol station twali tugenda ku police station nga sanya mazana okweyira amafuta yenna bamukwata yeyirira amafuta yenna ono muwala saagala kuyogerako naye nanneegayira nansaba nangamba manyi twakola ekintu kye bannimba limba kiri kimu bansasulira akayumba ekabalagala emitwalo 15 mbuno nennyego deriki yakasasula nakyo ekirayiye nanga naye omwana wange namuleka wa myaka 3 tamanyi na bwenfaana bamwetanga tamanyi nakwatibwako ng'omukazi era nagende wamuzeeyini munyonyola nemunyonyola katogoleyo ebibinja bino biri 3 moto mbimanyi era sijja binyonyola wano for security purpose nemwana naye muzeeyi bano nkogaire taata wa ggwanga we father of the nation bano taata baddiremu nenga manje samateeka y'eggwanga asigala yeeyimiridde twasigala tugenda ne process ya kooti kubanga samateeka asigala yeeyimiridde wadde nga muzeeyi aba n'obuyinza obuyinza obugaba bagita pardon buli mwaka. Kyanaku nnyo nzize wano nga ndi munnyamivu olwa mutabani olwamulekwa sigwa ndyogeredde Alien Skin ebigambo bisaaweni buli muntu njagala bagamba buli muntu obeerangako mu mbeera Katonda n'akulaga
omukyala yayimba nti olabanga emitima gy'abantu omukyala bamutya nabbi omukazi balutera toluyimba tunoonyeze wano osabanga mukama n'akulega emitima gy'abo olwolimanya mukwano gwo nonyeza oluyimba olwo kyannumye nina ebinuma naye ekyo kyannumye nnyo bambi kyannumye alieni oluvannyuma b'ensi okuddugalira omwana oyo nga n'abamuzaala ab'ekika kye bamuvuddemu nga ne waddukira obuddukiza omanyi obeera psychology obeera stressed obeera stranded bakita batya ng'osobeddwa stress ennyingi nga oli bakita batya no kimpandiikire mwana kyali awo obeera ng'oli stuck ng'oli oba otya psychologically nga tomanyi kiddako tomanyi watudo omanyi nti obeera awo n'obeera nga tonena muntu gwoso nga olina abantu bangi mu bantu abangi onoonya omuntu gw'oddukirako onoonya n'essimu y'omuntu gy'okuba mu ssimu neekubula bannange omwana yagenda ku fangoni ne bamulisiivinga n'apowa n'ekibanda n'amukansolinga n'amugamba ebigambo ebirungi n'amuzza mu mbeera. Oh my God, mu biseera bye bimu kibanda mu kufa ekiro yaliwo, mu kuzika yaliwo, mu kufa yaliwo, n'atwakata ttiimu yonna sente enkalu 4 million. Mu bulamu bw'ensi ffe tulina ne baganda baffe nga takuwanga 2,000. Nina omuwala nsindikidde emitwalo 5 ngamba Jennifer webale kulwanira iron skin twala ganda abaana bagulira enkoko boss Eddy muwala mulungi ali awo munankola. Can you imagine abantu nga balina emitima bwe bato muwala munankola ni mu America simanyi simule bangana ko ampadde emitwalo 50. Thank you so much. Omukyala Donzera yansindikidde emitwalo 7 nenga sagala kulya ntoina mafuta sagala kulya nti wano wakulemye sagala kulya nti wano mama fina nga buli ekyetaagisa kyetaaga abantu ngabo mu bulamu ffe tulina famire zaffe tulina ngereza kuŋŋanda kubanga bebasembayo okuba naawe naye otuuka nga tolina muganda wadde yali akwadde siringi 7 naye omuvubuka yakwata fangoni yonna n'akwata abaana bonna ne generation namulaba bona ne bagende babeererewo munaabo at least enesaawa si ebadde eno. That's why ntandise ne basiima ogenze. Leka obubaka bwawo mu comment section, subscribinga, nyiga akade ka notification, omulabi waffe omupya twagala okubeera nga tetukwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo munnange abaana oba abavubuka ku Fangon Forest munnange bagenzeeko ewa Pastor Wilson Bugembe era ne babeera nga bamutwalira ekirabo akosa n'okumusaba mbu abasabireko mukwano gwabwe oba muganda waabwe Alien Skin omuyimbi w'eggwanga abeere nti naate ateebwa okitegeera nno akatambikeeko ke tuli mu kukulaga nga abaana ba Fango ne bagenza ate ewa Pastor Bugembe ne bamutwalira n'ekirabo era ne bamusaba n'essaala abeere nti n'abasabira bambi Alien Skin ne bane babeere nga ate bateebwa. Skin ez'enjawulo zonna Fangon Forest mutala wetaliiko tulinawo kyemanya kulya group zonna eza Fangon Madam Florence kyawuma muli bamanyi omwewe mukulu baleka twalize kyawuma Fangon kirungi nnyo wetufunire ebizibu okugenda eri Katonda nsanyuse nnyo mbalala era bwe bamuta ajjeko muki tofaayo katusukabyusa ayi mukama omuyinza buli kintu abalinzi
just come to you alone. Kusabye yali akusisinkana kubanga emirundi mingi abantu bangi bakusisinkana obulamu bukyuka. Kusabidde ali nsimbi tebabeerawo yabaddayo kyusa obudde bunabukozese nayo namukinyalira yonna bwe yagenda mukinyalira siyava. A young man full of dreams and talents. Tumusabire ekirabo ky'obulokozi n'okusemberera. Bwe tubaali tugenzeko ewa anti Kaduuka ebibye si birungi munnange olw'ensonga nti nno abaana ab'ebweru abaana bagenda ku kyeyo bali mu kumulumiriza nti munnange alidde ssente zaabwe eziwera ate n'atabakolera bizinensi. Naye ge tufunyeeko mbu anti Kaduuka tali mu ggwanga lyattu Uganda, mbu ali saidi za Tanzania bwe bityo bwebiri, naye nga munnange poliisi egenze n'esalako amakaage okuba nti nate banoonyereza babeere nga bafuna obujulizi, naye nga abaana bakyagenda maaso n'okuleeta emisango era nga bagamba nti nno anti Kaduuka yababba. Bwe tetambudde olunaku olwaleero webale kwekumira ku Newspark channel eyakatwegattako mukwano nga gwe mulundi gw'ogusoose, njagala okukwanirizaako mukwano gwange omulungi era ne nkugamba nti soko likinge, leka obubaka bwawe mu comment section, subscribinga ate omaliriza okusubscribinga obeere nti nate onyiga akade ka notification. Kakuyamba ki? Kanono kakuyamba okuba nti nate osobola okuba nti no oweebwa oba bakutegeezaako bwe tubanga tutaddeyo video. Yona gy'osinza okuba nti nno tulaba oli mu ggwanga lyattu Uganda, oli wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo, twagala okubeera nga tukubuuzaako beera bulungi, weeraba.